Katikkiro Charles Peter Mayiga bukyanga bapanka naye leero amaaso gamukanuse abataka bwe bamutabukidde nga bamusaba Ssaabasajja Kabaka waabwe wabula nga talina kyayinza bagamba wadde okubadda mu binono byonna bibadde ku mupiira ewankulukuku abataka we bayimukiddemu ne bagamba nedda ekimala kimala ennafu ez'ennafu twagala Ssaabasajja Kabaka era bwe batyo ne bafuba okulaba bakola ekisoboka kyonna okulaba nga bakutegeeza omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga nti ekyokuwamba Ssaabasajja Kabaka kikyamu nnyo era nga baganda baffe mikwano gyaffe nyongera bajjukiza n'okubategeera nti bubadde bunkenke bwereere Mayiga asanze akaseera akazibu naye nga kino twakimugamba dda kino twakimutegeeza naye obutawulira n'okwefuula nti nno yategeera ennyo baganda bange okubanga ye asazeewo okutta Bannayuganda n'ekitiibwa kya Buganda kitulwanira ebbanga lyonna banange baganda baffe mikwano gyaffe twongere bajjukiza n'okubategeeza nti oyo Katikkiro Charles Peter Mayiga alwanyine ensi yaffe era agyonoonye nnyo era twongere okutegeeza abaana tubasomese batubamanyise omulabe waffe yaani omulabe waffe ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ayagala okusaanyaawo ayagala okwonoona era ayagala Stop it! Era ayagala okuggyawo ekitiibwa kya Buganda. Baganda bange mikwano gyange twongera bajjukiza n'okubategeeza nti tukyalina omulimu ogw'amaanyi tukyalina omulimu omunene ogw'okutereeza eggwanga lyaffe n'ogw'okwetunulamu ng'eggwanga tulina okukkiriza nti bwe tunakwatagandamu ne tuba n'ekyokukkiriza kimu era n'ekyokusalawo kimu tujja twala Uganda yaffe mu maaso era tusigale nga tulwana Uganda eyawamu Uganda etambula Uganda eyawamu Bannayuganda gye batunuulidde tulina okukkiriza nti bwe tukwataganira wamu ne tukozesa eddoboozi limu bingi bijja kyuka era n'abalabe baffe tujja bakuba oluku ku mutwe naye nga Mayiga twagala Ssaabasajja Kabaka. Waliwo omugenzi yaffe eri akola ku CBS abakolanga ne gundi bakolanga ne Nambooze bakolanga ne Kasibante mwami oyo manya gerabidde gagenze yambadde sigetekedde gateka mu mutwe gagenze yafa na butwa yamuyitanga madamu teacher bwe bakolanga naye yafa bali basomesa federo n'abantu abala bonna baafa abasomesa federo Mengo bali loddawa angazi tugenze ku Ssemasonga ewookuna okukola obutaweera okuddaabulula ebyenfuna bya Buganda n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Eyo Ssemasonga eyookuna nze mbooza abaana ba Buganda bafulumye Obuganda bagende bakuba ebyeyo mu America, Canada, Bungereza, mu Europe, Korea, mu Asia, abali Middle East, bali mu kuzunga balinganga ebinyira. Mwako mu bulamu bwabwe nga ne babafunyirizibwa bajjamu ensigo Mayiga tasobola kwogerako wadde okwogerako nsonga z'abaana batuwa mu Saudi Arabia balemeddeyo wali ozoogeddeko. Abaana Abaganda bagobye mu kulima babagobye mu kuvuga boda tebakyasoma abamala okusoma tebakyafuna mirimu kati ssebo bulamu ki bwogenda okukuuma obw'Abaganda n'okuba oteekerateekera obateekedde ki kyekibuuzo. Tugenze ku Ssemasonga 5 okunyweza obumu bw'abantu ba Buganda okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda y'ensonga ey'okutaano esembayo. Singa wabaddewo okunyweza obumu obw'abantu ba Buganda tewandibaddewo njawukana mu kwebuuza empologoma ya Buganda eri luddawa. Ffenna twandibadde tussa ekintu eki singa tewabaddewo nkwezenge ziri Mmengo ezeefudde tize zitegerera Abaganda. Twandibadde tussa ekinga enkuyege naye olw'okuba twategeera akabano kajja Mmengo obwo obumu bwavaawo. Mayiga olina ekibinja ky'abasirikale abatambula banoonya abaana Abaganda bateeka mu makomera.
Mayiga osibye abasajja ba Kabaka abali mu makomera ku lw'ettaka ly'ogenza otunda erya Buganda okwekunyweza obumu. Mayiga onoonya bakatikkira baawummula okuli Dani Mulikanaaba lw'oyagala batta kwekunyweza obumu. Mayiga ogobye abaana ba Buganda bonna abatabakkiriziganya naawe emmengo mu bitongole byonna okwekunyweza obumu. Mayiga obbye ssente za Buganda n'ettaka n'amasiro myaka 14 tegaggwa okwekunyweza obumu. Mayiga abalangira n'abambejja bosse bobadde mu lukolo okuwa obutwa okwekunyweza obumu. Mayiga abakozi bonna abadde mu bitongole bya Kabaka abadde n'ensa bonna obagobye olesseewo Abanyarwanda n'abantu abatategeererako ddala kwekunyweza obumu. Njala kubuuza musajja yita musajja wa Kabaka. Olubiri lwa Kabaka lw'osuubira okuwayo mu gw'omunaana oba mu gw'omwenda ogenda dduwa lwa nnyoko lwa kitaawo okwekunyweza obumu. Mayiga okwetaba mu kuwambala okuwa obutwa Ssaabasajja Kabaka kwekunyweza Obuganda ng'Abaganda bakubuuza ffe balina ssente abeesoola nandigenze tulaba Ssaabasajja noseka abwe n'abakkiriza temwogereremu tekuli nnyonyi yajjajjaawo nti epaakinga Kabuwoko oba epaakinga Kabonera tekuli gw'ogenda gulira tiketi kikyokuuma ekyo oba kyokisa abantu butategeera. Kyovula baga nti amagezi gabaga mutwe so si mugejjo ekintu kyali kitono nnyo. Bannange abataka abasajja bakise mu Bwakabaka n'abalangira basatu mwekwata abantu 10 tugende tufune tiketi z'ennyonyi tugende tukyale kutulabe ku Ssaabasajja Kabaka. Kati obayita okunyweza Obuganda n'obumu tebuliiwo kubanga okimanyi. Kati bw'atambula agamba okunyweza Ssemasonga wa Buganda ensonga 5 zeziriwa. Awo nno wenjagadde mutegeere abasajja bakozesa. Katugendera wano. Ye kennyini nga yeyogera mu bigambo bye yagamba bw'ati. Kaakati tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala. Engalo baazikuba. Naye bw'owulirira ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka bino ng'abyogedde waliwo abatabwagala gw'olowooza nze omuntu omu nnyinza okuleetera faasa ya Ssaabasajja Kabaka okwennyamira n'okubanga mukambwe bw'ati nze omuntu omu bw'ati nga sinadde ekifo ekyeru si 1 wadde ekifo kyeru si 2 wadde ekifo kyeru si 3 nti wandi mukiise Mmengo nno. Ssaabasajja akimanya nti baamwetolooza enkwezenge ezeefuna tizaagala Obuganda kumbe batemu yamanya yajamanyi era yamanya sigenda kamalayo era omusajja ono yali amanyi buli kimu ekigenda mu maaso. Ng'oyagala okutegeera nti bw'ozaala abaana mubeeramu omwana ng'amanyi ensonga era nga buli kimu akimanyi. Ntera obbalaga nnyo enjawulo y'abaana bamwe nga mutudde nabo naye muzzukulu wa Muteesa Ssemakookiro wonna wooli Mukama akkingirize. Ekifaananyi kino bulijjo nkibalagira mu vidiyo kankibalage ng'ayimiddire mwannyina mu misinde gino egisembyeyo olabe enjawulo wakati w'omwana amanyi obukulembeze n'ebigenda mu maaso mu Buganda. Omulaba bulungi nnyo. Emikono agifundikidde mabega. Emikono agifundikidde mabega feeso ogiraba eyogera ekigambo kimu. Buli kimu nkimanyi ekigenda mu. Emikono agifundikidde mabega kansalemu ono mwannyina. Musajja wattu embeera agimanya emikono agifundikidde mabega. Jijja ate onoogamba saakulaze buli kimu.
ku myaka gy'emito emikono agifundikidde mabega kankikuddize bulungi okirabe mu ligino yakyo muzogo omusajja yazumize n'ateeka bitaliimu emikono agifundikidde mabega. Njagala ondeetera ekifaananyi kimu bwe kiti ku baana ba Kabaka atalisi Makookiro yereraza akabonero konna nti waliwo obukyamu buli mu Buganda. Sigenda kwogera mwana ki ekifaananyi eki ng'ondeetedde ekifaananyi ng'aliwo omwana wa Kabaka atadde emikono agifundikidde agitadde emabega. Olyoka otegeere bulungi nnyo enjawulo wakati w'abaana. Kale nno tukyagenda mu maaso okumanya obuteebuuza butambuza amazzi ekiro n'okumanyiira kususse mu Buganda kye tuyita obutikkiro oba ofiisi ya fesiyo wa Katikkiro oba gye tujja abanga CEO. Entebe eyo mwatuula eba nayo ng'eweebwa ekitiibwa era nga tetulibwawo muntu kubanga bakukwasa ddamula gw'olina ogitulamu bwomu. Naye omuntu ono olw'okuba nti ayagala kyusa obukulembeze bwa Buganda abugye mu bufuzi obw'ennono abuteeke mu bufuzi obw'ebyenfuna n'obufuzi obutali bwa nnono. Yakola ekikolwa mwenna kye muyinza okuba mwakirabako bwe yakwata omwana omuto oba wa famire ye oba wa mukwano gwe naye ng'omwana ono aliko erinnya Mayiga n'amuyingiza mu ofiisi y'obwa Katikkiro n'amukajjaza bulungi nnyo mu ntebe y'obwa Katikkiro. Genda ondeetereyo Katikkiro omu eyali akyazizza kaabere mwana we n'amutuuza mu ntebe y'obwa Katikkiro. Mayina bagamba okutegeera omuntu atate Muganda kyangu. Njagala oteeka video kamu Josh Mayanja Nkanya omugenzi yafa. Mulwanya muli Semongerere waali, Jebbi Walusimbi waali, Dani Mulika waali. Tebayina baana, tebayina baganda bagobera. Walabiyo n'omu ng'akutta omuntu yenna amutadde mu ntebe y'obwa Katikkiro mutuulo labe. Omwana oba ye Jawadu Mayiga era kuliko ekigambo Mayiga ku linnya lye. Kati awo tutuuse naye ne mu mbeera ezaffe eza bulijjo kizibu nnyo sanga omuntu mu yafeesi gye baakuwa n'osanga omuntu ng'atudde mu kaabere workmate wo weekengera lwaki omuntu n'atudde mu ntebe yange kebera entebe ya boosi tosobola gituulamu bw'otyo era tosobola giteeka mwana wo boosi wo wajja n'asanga omwana wo mu ntebe eyo bw'atakugoba mbandika ekikyamu. Omukulu ono atuuse n'okutandika okuleeta abantu abateeke mu ntebe wa Katikkiro babeeremu okubanga omwana wa mutima. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kiri ddawa.
Wetwogerera essaawa zino omukulu ono kirabika anoonya musumisi agenda musumika amuwa ekifundikwa n'effumu afuuke kabaka wa Buganda ow'olubeerera olw'ensonga nti ye yeesomye nti kabaka tagenda kudda. Ezo emboozi ze muwulira Simayi baatisse, omwana wa kabaka baatisse ani naani, ebintu bino byonna siteeti ebikola ogezaako bakwasaganya obwongo bwammwe n'okubate kubanga Mayiga takimanyi nti mu bantu baakola nabo wadde abataddeko ebyokwerinda bingi nnyo ekituufu bakimanyi bayinza okujja mu kifaananyi ky'abantu eky'olukale baga nti tumulabyeko ali bulungi ne bwe bava mu kifaananyi ekyo babaako ate abantu boogera baga nti waayo wadde mwatule mu kifaananyi ekyo naye omusajja embeera mbi ekituufu taata agenda basajja bamuwamba ali bubi. Kati Mayiga ekyo takimanyi mu bulamu bw'abantu nti ak'obuntu kasigalamu. Osobola okupaledinga omulangira oba omumbejja najja n'ayogera nti kabaka twamulabye batwasi ne ono bw'ava mu kamera eyo ayina ak'obuntu era ajja n'agamba abantu okumukola nti ekituufu kiri nti omusajja baamuwamba era omusajja ali bubi mwongereemu temuzikiza mubanje omusajja mubanje Ssaabasajja Kabaka temuzikize ekituufu omusajja baamu nenga no mukamera bamukulaze nti ayogedde Ssaabasajja Kabaka ekyali bulungi nnyo twamulabyeko batusindise abo mbasuubire bagenda kujja gye bujjakawo musuubire omanye byange bibagaka mugenda kulaba abantu bagenda baleeta awo twagenze eno delegation yagenze okulaba Ssaabasajja Kabaka era twamusanze ali bulungi nnyo ali bulungi era talina buzibu era bali ku social media basasanya bega basasanya awerere naye oluva ku kamera bwevu buli omu n'aweta omugongo gaddewe olutuukamu ekituufu mubanja omusajja baamuwamba ali bubi temuzikiza tubadde anti naffe tunoonya kawugo tewali kyakkola naye nga ebituufu biri nti mubanja omusajja baagala mutta wali mu kamera tebate tusobola byogera nti ekituufu omusajja baamuwamba nedda era ali bubi agenda kufa naye mumanje kati ekyo Mayiga takimanyi yalowooza bw'ateeka mu kamera wano n'asindika David Wasajja n'asindika bamagombola n'amasaza okujoga nti kabaka temumubanja ali bulungi nnyo abasasanya information bakyamu n'alowooza kimukoledde tekikola ffe tufuna information boguze bo baguze bagenze naye abakyajja bangi nnyo abagenda okuteeka demonstration okubanja Ssaabasajja Kabaka okitegeera kati kinjagadde okutegeeza gwe wenagenda mipiira gy'ebika kusuwa omukaaga enkya ogenda ekulwo Ssaabasajja Kabaka baamuwamba taliyo egyo mpiira gya Mayiga na bizinensi awo tuvuddewo. Mu kubanja ettaka n'okusaanya Buganda zino ze zimu ku mbuga ezisaanyiddwawo nnyinimu waataba ebikere bitemba enju. Mu kiro kikesiza olwaleero abazigu balumbye embuga ya Kabaka mirimu esangibwa n'amasoma mu ndejje ne basaawo ekibira n'ebitooke ebiri mu kifo kino nga baagala okwezza ekitundu ku ttaka lino mu bukyamu. Okusinza ku batuuze ne abakuma ekifo kino ababbi b'ettaka bano babazinde ku ssaawa 11 ne basaawo emmere yonna n'okutema emiti egy'obuwangwa egisangibwa ku ttaka lino. Ati okukoona ekikomera baze ku ssaawa 11 nga bukya bannayiba ne bageza kutukubira ku ndulo obusinga tuzaako okukuŋŋaanya ababadde bakoona ab'embazi ne badduka naye makati ye badde badumira naye abadde basomba okuva jjo balina ne mugenda gye batambula mu drone kyetuwuliddeko te drone ya mwami bamuyita Isa omwezi ogweri gubatandikidde ne bajja nga battawanya basala emiti yo bakola batya tubagobaganya abo kati olwaleero bagirira ne basawa n'emmere. Okusinza ku kansala Abbas Kanamwangi abazigu babadde bakulembeddwamu babuloka b'ettaka okuva mu bitundu by'obusaabala okuli Alan Ssegirinnya, Ronald Nsikandi ne Matavu Isa nga bano beekawanya n'essembe w'ekyalo wa LC2 Tom Kabiswa okubba ettaka lino. Bano poliisi ebakutte. Era bano bwe tuyimiridde wetuziikibwa so bali ku ttaka lya bijja eri obutaka eryo nno libasaanyaawo era kyetuyiza osaba gavumenti yakati ku luno kano betukutte kibeere ekyokulabira kuba bazze babakwata nga babata naye leero tubatuddeyo naye bagandi bagenda wezayo eddakiika 2 so yadde tuddeyo ku poliisi naye tulina obweraliikirivu obutabasangayo. Ettaka lyonna emiti bazisazesaze mmere ebitooke byaffe byonna babitemyetemye naye nga lino ettaka lya nsikirano era we tuli wano tuli mu bijja efi guno nga bwe mugulaba omunene ogwo
wetuziikibwa we wali ebijja era we bali bajjajjaffe we tugalamidde. Ekifo kino kiweza obugazi bwayika 10 nga kuliko embuga ya Kabaka Mirimu agambibwa okuba nti yali Kabaka wa Buganda we12 ng'era naye yaziikibwa mu kifo ekyo. Ettaka lino era kuliko ekijja n'amaka ag'ensikirano. Mu kaseera kano okuzimbako Bbogwe kwatandika dde okwewala abasaatuusi, wabula kino kiba kirinze n'abalumba. Kuliko Issa Matovu, kuliko Sekandi ne Sinabulya Alan. Ye ttiimu ebadde ekulembera naye nga abakulembera bamuyita Lubuuka Ronald naye ng'oyo mujjana nnyina. Yagamba naye alina okugabana naye tewannabaawo wano n'ettaka n'erimu erigabano nti oba tutemaatema tugabane naye yeyambisiza advantage eyo ey'obubbi bw'ettaka obuliwo. Naye nga ababuloka abasatu ekitebe kyabwe kiri busaabala. Entawo z'ettaka naddala mu kitundu kya Buganda zeeyongera buli lukya era abantu bangi banyagiddwako ettaka lyabwe. Mu Mankwetu nga balinyaga beekweka mu ofiisi za gavumenti n'abakulembeze b'ebitundu eby'enjawulo abatafuddeyo kuyamba abantu. Ssemasonga 5 bw'ati bw'atambula. Tugenda mu maaso. Kati ngerako bazannyo mwenna abakoze demonstration okwetoola ensi yonna okubanja Ssaabasajja Kabaka n'abakyagenda mu maaso mwongere bulungi nnyo abantu bali mu Amerika abakola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Naye abataategeera bintu bino wammanga kambazannyire omugenzi ono ebigo bino yabyogera byonna mujja bbiwulira. Omugenzi Nadduli yabyogera byonna nga mulooza nabasaaga. Mayiga tabadde mu mpisa yadde naaka mu bakatikkiro bonna abo ababadde ku mulembe omwa Ssaabasajja Kabaka okuva mu 1993 yakyasinze okuba katikkiro omusiiwuufu mu mpisa. Okikakasa yakyasinze katikkiro okuba omukangabiriza nga bw'olaba Kakamuje ku kiswa. Yakyasinze okuba katikkiro atazimbye kye tuyita protocol na portfolio z'abantu kutambulira mu Iraq. Yabadde katikkiro abaddewo n'okugezaako okwegwanyiza n'entebe ya Namulondo mu byonna byakola nga biraga ye Kabaka so nga ate Ssaabasajja Kabaka akola ki? Abakopi tebabiraba ebyo kubanga bye basinga okwebuunyako kyekyo. Nakati katikkiro Mayiga tumutunuulira ate alabika nga kyakoze kikireka nga yefudde Kabaka. Ekyokulabirako kye tubadde twakwogerako awo amabega gye buvudde mpisa yawa owekitiibwa Katikkiro Mayiga gye wali ogirabye nga wajja nga atunula ennyingo ya 24 mu constitution eyadiiminga obwakabaka baffe bonna okuddawo mu bwakabaka bw'e Buganda ne baliwa n'obuyinza bwayo ne batuggyako ekintu kimu tetujja kubanga na gavumenti neetongola esolooza misolo naye nga weetuli baivakyo ne bazza kkooti za Kisekwa ne bazza n'empeereza yaffe y'ennono n'ebyo bitambule mu kasitoma lero nga tujja bifolowinga ebyobuwangwa byonna. Naye bw'otunawo ekitiibwa Katikkiro Mayiga oba wagezezzaako kutunuulira ennyingo eya 26 yabulukkuse olukiiko alukubye Mmengo mu lukibiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Oyo yabitegeera Katikkiro yonna mundage eyali akubye olukiiko ng'ayisa abataka b'obusolya ate n'atuulya mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Twekobe teriiyo gyeri ebyo tabyawula. Njagala kutegeeza Abaganda bali abakopi ebyo tebabitunuulira. Manyi bwe twogera gundi ayogedde, bwe twogera gundi ayogedde, bwe twogera gundi ayogedde. Mwebale abakoze omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Odokanza je ka video ngenda kazanya eddakiika 2 then abatabazi nkuula bajjajjaffe bonna abakulu b'ebika okudda mu kukangakanga Buganda ne twogerako ng'Abaganda batandika okutuwamba ne batuvaako nga tugira kigambo kyonna kisobola okwogera mu nsi muno ng'Omuganda kirabika olubiri waffe ne Bulanga empambe kirabika n'Obwakabaka bwambe Kabaka Kintu bwe yali ajja mu nsi muno Obwakabaka yaleka buleke Kabaka Kintu bw'aleka Obwakabaka zize ku nnyanja ya Mwanga ennyanja yasimibwa yawangibwa obuwangibwa gye bawanga empange zize nnanga ndi mulanzi ate ndi Musa musookerwa. Obudde tulina butono okusinziira ku kye nabagambye nti mulina okuba amasimu saagala kulwawo. Njagadde kuyitamu buyisi kubebaza abakoze omulimu ogwo n'abakyagenda mu maaso okuba nti mubanja Ssaabasajja Kabaka. Tebaayo muntu yenna akubuzaabuza. Mugenda kyusa profile photo olwaleero paka Kabaka azuuse. Awo nvuddewo. Ekitundu ekyokubanja Kabaka nkigadde katugendeko mu kitundu kino ekyaffe eddakiika 15 zokka ndyoke nta amasimu. Ntandise ntya. Okusookera njera okubaza bana Uganda mwenna abazze bangobere n'abagobera ba comrade mwenna abadde ku social media ebbanga lyonna.
njala okubebaza abangoberedde abansabira n'abambeerera mu ngeri yonna nti mwe bali nnyo balira ddala nze omulimu ogwange ndoza bitundu 95 ku buli 100 ogw'okununula eggwanga Uganda ngokoze era sirowooza nti mmanjibwa ne bwe mba ŋŋambye nti kuwanika ngatto zange oba kuwanika mujoozi mba sigenda kubalibwa mu abo abajega abataalwanira ggwanga lyabwe nzize njogera ebigambo ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongolo be binyigiriza nga bali mu nkyukakyuka mu abalala bejjayo bulungi nnyo ng'ate bagaba nkyukakyuka nkiddamu nzize njogera ebigambo nga ndabisa buli muntu yenna n'abali mu baga nti bankyukakyuka ne bibanyigiriza ne bejjayo ne balaga kkala zaabwe nga bawakanya byenjogera bwe bimala okubeera buli omu n'azingira omukira mu magulu oba bali bateeka ppamba mu matu ne basirika byonna bigenda mu maaso mu Buganda essaawa zino nabyogera dda naye mu tebinnatuukawo muba mu mmanja ki ddala mbabuuza muba mu mmanja ki ddala muba mu mmanja ki ddala myaka 5 mbabuulira okubaviira ku ntono mpaka ku nfundikiro yaalwo byonna ne bituukawo ne balyoka birwanyisa ne bivaayo muba mu mmanja ebitundu 95 ku buli 100 omulimu ogwange ngokoze ne bwe ŋŋamba nti kati omujoozi nguwanyisa oba nzigyemu engatto mu kisawo nkivuddemu teri agenda ku mmanja nzize mbagamba mu Uganda temuli opposition okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka ne mbagamba nti n'abamubaddeko bonna bafu abamu ne bannumba ba comrade oyo tayagala kyukakyuka mujja biraba bwe nali naakava emikono gye gitawemera muwemba nagamba omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu beera mwegendereza nnyo ne mugamba kyusa abantu bonna abakuliranye bonna bayiwe bandakampanka abafukira mu ccupa abafa mu ccupa ne bavaayo no problem ujja biraba kanyone kutuzze abali ku perolo omusajja ayogera struggle ajonoona akola propaganda sirika kiki ekigenda mu maaso essaawa zino kyesaabagamba ku buli muntu yenna kikyesaabagamba buli kimu kibagambye ekisinga okunnyumira n'okunjagaza social media eno n'abantu ba bulijjo ate bba abawuliza n'abasharinga information tebeerabira bamanyi information ate information etambula okuva ku boda mpaka ku boda era abantu bagimanyi ekyokulabirako ebigambo bino omusajja ono mumumanyi ayogera nebino ebigambo yabyogera era kino kyogera ku kamera ono Frank Gashumba abyogera naye nga nze nasooka obyogera wulira ng'ayogera omuntu asinga obutaagala Bobi Wine ku nsi guno bamuyita Mayiga nkyogera nga ntya Allah muhoozi omulaba nti ayagala Bobi Wine muhoozi asobola okuweka Bobi Wine nga waliwo obuzibu yes lwaki Mayiga tayagala Bobi Wine yababbako shu omuganda wa kabaka yababbako ki kuba Mayiga yalina political ambitions that's the truth nabiwulirako naye nga siri sure kati omubanda wa kabaka bwajja kati wano mu Buganda fe omuntu avayo fenna ne tufa essanyu Ssaabasajja Kabaka bwekiri kati ani addako Buganda weefiira essanyu Kyagulanyi Ssentamu honorable yes so nkyogera ku kamera wano ne Katikkiro oyo abantu bwavaayo abantu abantu bamubuuka baali bamwagala nnyo ku taffaali ne kaakati baabuuka
era ng'omugenyi omukulu ku mukolo guno ye Katikkiro wa Buganda. Mbagambye buli kimu naye nga mwesudde gwa nagamba. Nabagambye ku Lwokusatu nakola video nga sinnagivaako exactly ebintu bye nabagambye byennyini bya happenings the same day. Just the difference was 1 hour and a half. Abatala video ku Lwokusatu nagikola ebigo bye nayogera ku Lwokusatu bwe nali nakava ku live nga wayisewo essaawa emu bye nayogera byennyini ebi happeninga. Kati ono y'omu ku nkweze ng'ezaali zibabeera muwulira byayogedde. Ono mukasambidde exact bye nabagambye byennyini ndyoke mbatwale mulyoke mulabe. Ono yagambye bw'ati bye nayogedde byennyini. Bategese omukolo gwabwe naye omukolo ogwo gwe mulaba bali mu kukasuka jjinja mu kisaka bategeerereko tulina olugendo oba tetulina era lujja kuvaamu ebintu nga bibiri. Singa gubeera successful bulungi balina tandika okulowooza kukola ekisinde ekivudde mu mukolo era ekisinde singa kinaatambula kati bagenda tandika okulowooza ku bintu bibiri: kukifuula kibiina kya byabufuzi oba kukigatta ku kibiina ky'ebyobufuzi kye bayinza otambula nakyo. So n'olwekyo bali mu kubala kye bakoze. Kati oba mulaba buno obubumbe obubeera wabweru w'amaduuka g'engoye bumane queen nga kambadde engoye era abantu abasinga bakatunuulira n'alowooza naye bwalugula bwanaafaanana kamane queen era abasinga ogenda n'omulaba nga olugoye lwayambadde alabika ye yateeberereza kkali akabumbe n'alowooza nti naye bw'ajja okunyuma ng'omulaba talina figa bulungi naye yaguza olugoye olwetaaga abafiga. So n'olwekyo kati bo bali bakoze akabumbe bano bampuuga bagenda kambaza olugoye bali mu kukola Masaka. Kamane Queen kaliwe ke bagenda okussaako olugoye ye pate ng'olugoye lw'osanga nga kalwambadde kali wabweru kalina n'ebbeere ettono. Kati ate w'ebbeere ennene bw'agula olugoye lwennyini ate nalowooza ajja kafaanana. Waliwo Bumane Queen obubeera n'olubina. Kati n'osanga omuntu atalina kabina nga naye yaguza olugoye lwennyini ng'oluli kali kakatale ne yeerabira nti yajja kufaanana bibye kubanga naye afaanana bibye. So n'olwekyo kye bakola is a bit joke, frolike, prankishi, jokozi oba kwimusiko. Mu Lungereza kintu kijja nga kya kisaazi naye nga kirina ebigendererwa bingiko. Tekijja kwewuunyisa singa tekiyitemu bulungi nga batandisa ate okuyita mu bantu abakulu batandika okugamba nti bannange mufune okwogeraganya mu aba NUP muddingane. Kibagezaako okukola bakiyitako codiosis, ekyo kyangenze nkyongeddeko mu lulimi lwono omuvandume. Kibagezaako okukola bakiyitako codiosis, ekyo nze nkyongeddeko kyange ku bwange. Naye ku Lwokusatu bali ku video nabaga buli kimu kibagenda okupulenga kibagenda okukola. Naye sirowooza nti kyagula kyakyalina obudde obuteesa n'enkwezenge ezo. Kati bwali telubusa ka video kano mwakalabye njala nkabazanyire mala okukazanya mu ddakiika eziddako nta amasimu bye nayogera abantu be nayogera kye bapulaninga buli kimu mu kyenjagala musooke mufunemu katono. Bwe mbanga nteekateeka birthday yange ngiteekateeka ne famire yange siko ki tekineetaagisa ate kuyita bantu bava Congo kuva mu Northern Uganda mu West baali bonna okujja okunteekera birthday yange. No, omukulu ono yagambye kuba nabagambye nti jjukira nabagee ku Lwokusatu nti bakyakola kye tuyita kibali mu kukola saazi bagezaako kukuba jjinja mu kisaka kumanya kikiriyo oba okugezesa amazzi bugano mawanvu mampi galimu goonya galimu emisota galimu zino zirukwata bagezaako kasukamu. Kati kyekibiina ekituufu batya okujja okyogera okusinziira ku nkuba gyenkikubye batya okujja okwogera ekibiina ekyo ekya PPF eddagala enziku. Kati kye baakoze
bakikyusizza mbu Thanksgiving oba okusabira Mpuuga obulamu bwayiseemu. Naye njagala ombuulireyo ku myaka Mpuuga gy'amaze mu kuwamba Parliament era tegeseeyo okusaba kwonna mu Masaka oba mu maka ge kubayita Thanksgiving. Njawulireyo ka video kamu nga mu myaka gy'amaze mu Parliament gigera mu 20 nga lyakozeeyo okusaba kwa kubenga kwaliko balema bokka ng'akukozeeyo mu Masaka nga gyekuli. Tekubangayo. Kati bakuleetedde bagenda kutegeka kusaba naye nga si kusaba kugezaako kunuuna ku mazzi kumanya amazzi gano gakaawa Kyagulanyi yalesa amazzi gano agataddemu kulorofiiru kwiniini agataddemu ki era bwe tunywako tumala bbanga ki mu bulamu bwaffe kye bagenda okukola. Bagenda kuyambibwako Polejeriigi, bagenda kuyambibwako Museveni, bagenda kuyambibwako amagye ge Masaka mu Barracks ye Masaka, bagenda kuyambibwako enkwezenge ziri mu Catholic Church ye Masaka, bagenda kuyambibwako Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ye ng'omuntu ng'akozesa Buganda machineries. Era nga mulaba nti nabagamba nti Omutanda nga tebannamuwaŋŋangusa yaleka atadde ekiragiro tebumugaana Kyagulanyi okujja ku CBS temugeze ne mukkiriza akabinja ka Mpuuga okudda ku CBS bamala omuwaŋŋangusa. Babula kujjako pulogulaamu zonna bateekeko Joyce Bagabe Mmanga bateekeko Abedi Kapale ono mayina bagabinjabalede bagezaako katono bagezaako okuleeta ono era nza mwabirayo bulungi nnyo oyo Abedi Kapale bwandika oyo mulaba oyo ya Abedi bwandika oyo Kapale Abedi Kapale bagezaako kuleta Abedi Kapale oyo si munene muzibu. Kati bayinza baagala okujjako programu zo okuva ku makya mpaka lwaggulu bateekeko Joyce Bagabe Mmanga bateekeko ono gwembalaze Abedi Kapale Abedi Bwanika oba azini Abedi Bwanika bateekeko musajja mukulu ono Mpuuga de Mapuuga ow'ebitaano. Waliwo ekisajja oba kikansala ky'emakindye oba ky'emakindye bwe kiba kitudoloza kitegeera kumbe wansi kirema kiddamagi kiddugavu kirina omutwe gukiringa ng'entuumu ya kasasiro kiryawo tekiva mu puroguramu ya Mbiddi Nsereko kirina omutwe gulimu enguudo naye bwe nategeeza nti kirina magezi wansi kirema ate waggulu kireka bwongo bulema naye bwe batudde mu ntebe tosobola kumanya nti mulema just yuli damage eryawo. Bateekemu abantu bonna nga bali ku CBS bali ku BBS baba wadde platform boogere okuvuma Robert Kyagulanyi n'okupromoting abantu bano naye ekizibu kye balina tebaamanya nti leediyo za Uganda zaggwako dda. Leediyo za Uganda zaggwako dda ne muteekako CBS okuva ku makya mpaka lwaggula balwaga Ssaabasajja Kabaka waatali ng'ate muvuma Kyagulanyi. Singa CBS ne BBS zaali zikola ku bintu by'omwogeredde Kyagulanyi e Masaka tewandize wadde omulema no. Mayiga Abedi Bwanika Joyce Bagabe Mmanga Mbiddi Nsereko mwena singa mwali muluza CBS yammwe amanyi ne BBS e Masaka tewandize wadde omuntu ow'eriisa erimu kitegeeza mulina okuddamu okurevisitinga programu zammwe n'ebikulemukola kuba tebikyakola mu society abantu baabuuka. The trend is on right now in social media. Bwe mwalina essimu ye. Kati abasajja bano kye bagenda okukola si Thanksgiving balonkinga